then nentuukayo ewuwe. Mu kutuukayo ewuwe n'abaako ebigambo bye yaŋŋamba ng'ebigambo ebyo alina ky'ayagala. Waliwo abuliza yagamba bigambo ki? Ng'ayagala to having sex nze naye. Yali already abigambyeko mu messages. Yali abigambyeko before you... Twali twogera ge mazima. Twali tuluddewo nga twogera. Yes, nga yabiŋŋamba. Then what was your response ng'abigamba? Response yange era nasooka kale ku bitabu butabiwabudde. But you continue chatting. Naye tetusigala nga twogera naye munnange time came batugamba twekwasa nnyo sitaani naye kuba nze yeetwalayo nze kennyini. Then that day when nagendayo we had sex nze naye. Ku Sunday eyo? Yes. Gyewagendayo? Yes. Nakati bw'atuukayo yasooka kuwa ku byakunywa ne mulya? Era twasooka kuba. Wagendayo ng'okimanyi bw'agenda kulya? Yali akigambye? Ekyamazima ndi mulokole sala nnyo bintu byakulimba. Twalwawo nga twogera natuuka n'entendewalirwa ge mazima. Omutima ne gugenderayo. Ku bigambo byali akugamba? Yes. Mwali mwogera ku WhatsApp? Yes, omutima ne gugenderayo ate yali alina ku ssente nga wabitegeera omuvubuka oba wetaagamu ku ssente bwe bityo. Kati yakuwanga ssente nga mmeka like mu process y'okwogera ng'akuweza ku mobile money buli kanaku ng'ogera kusoma nga gulirayo ebitumbuwa? Yali ampa ekyamazima ku ssente kuba ewaka baali tebampa nti ssente bampa kuba within that period nali nfunyeko omuntu ampeerera nga yansasulira fees. Kaganye nno okukwata yali omwagalwa. Hello. Onje? Gyebaleko ssebo. Kale kaakati maama ali ku ki? Kuba nawulidde nti bamututte mu kkooti. Wangi? Nali nakunnyonnyolamu buli kimu tewali ky'otamanyi. Wangi? Kanjogereko naye. Gyebaleko omwami Kawuki. Nawe gyebale. Bampita Shalom Kaweesi. Ekyo. Ndi munnamawulire. Ekyo. Mwami yonna adde ava kumpa interview. Nannyonnyola byonna ebyaliwo. Ng'ayagala kuyamba ku maama we. Naye nga ate okubira omusajja n'ayogera naye. Maama n'aba ng'ate bagwe ne weewaayo. Nannyonnyola n'aŋŋamba ssente azikozesa kwejjanjaba yali yakozesebwa ng'avaamu omusaayi. Kambuze ekibuuzo. Ani yamukozesa? Gwe kennyini ali ku ssimu. Kale mugamba ajje ku poliisi aloope alete evidence. Kubanga omuntu yakozesebwa aba alina okugenda mu ddwaliro n'afuna report n'agenda ku poliisi n'awaayo keesi ye n'aripootinga nga tabbye. Bw'aba nga nkubidde kuŋŋamba rubbish. Owulidde? Bw'aba nga nkubidde kuŋŋamba rubbish. Mugambe musinga amagezi n'okutegeera. Kusegedde ng'oggyeko Yurafu naye nnyina ne baalooya abange ng'omuntu kuba siri musajja munaku amumanyi bulungi. Kirafu yaliwa? Kati kye muba mugenda okukola mugambe akwate ssente nga bwe yazibba azikomyewo. Bw'aba tazirina mugambe aleete zaali bakole agreement we bagenda okusasula bbaala. Ebyo by'amawulire akole interview agateekeo ekisooka alina omusango yabba kati okukuba kwetaasa mu yonna. Ne bw'anaayogera rubbish ne bw'anaakola.
Anti mugambe next time bw'aba talina kyagenda kuŋŋamba mugambe taddamu kunkubira. Anti ayinza obba yabba naye ate n'eky'okwejjanjaba. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening. Betugamba, Kaswe Chigambo, it is happening. Ngomanya Oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. When you're subscribing, kindly turn on the notification bell so that you get notified each and every time that we upload. Kanda bagusose no kumpulira kafuna data yakava mukomera yakatwegatako nze Shalom Haddad Kawesi gwali mukulaba onaku olwaleero. Tagline yaffe oba mbala gaffe ogamba your story matters. Olugero lukulu nnyo. So bw'obanga oli eyo ng'olina story gy'oyagala oshaalingako n'ensi emanye, olina ekikulu ku mutima, olina by'oyagala okwogera, you want to seek for justice, olina story gy'oyagala okuwaako ensi emanye by'oyiseemu ne w'otuuse, ennamba eri awo ya Shalom 256 oba Shalom Health Services. Basobola okunfuna ku 0705 271973. Omuvuka gwenna olwaleero bamuyita tetujja kukwesa linnya lyennyini, tujja kukwesa linnya lyani nkwe linnya kyawo kankwe lya Kayemba naye nga siga emanya g'amatuufu netugala kukwesa lya Kayemba to protect his identity. Muvubuka muto nga omanyi nga ffena tuvubuka tuli mu adolescent twagala obulamu obusinga awangaaliya Masaka kalaba kayita Kayunga. Yankubidde essimu ng'alina story gy'agala oshaalingako nange ne ŋŋamba bw'oba wa ready okujja mu kamera nga tusinga justice maybe tuyinza ofuna ba justice defenders ne bayamba omuvubuka ono afuna obwenkanya. Bwe yali mu senior 5 mu luwummula ng'agenda mu senior 6 obeera candidate gye yali asomera ku St. Anthony Kayunga ku Kyeviira awe Masaka ababeera Masaka ngaffe abamanyiiyo gye yali abeera yasanga omusajja gwe yalowooza nti agenda kyusa obulamu bwe ng'amuyambako wano na wali muwa ku ssente omuvubuka yenna n'alowooza nti afunye Good Samaritan. Gwe yalowooza nti afunye Good Samaritan ate yali predator agenda omaliriza ng'ate atandise kumukozesa mu nkozesa ey'omukwano. Ekyo si ekimulese mu kamera abula ekimulese mu kamera ku olwaleero maama w'omwana ono ali mu kkomera baamusibye e Masaka. Omugagga awera nkolokooto agamba ne w'onookolooza tujja kufuna bwenkanya tolina story ojja kukola ejja kutambula, teri TV ejja kukukyaza, kebe radio, teri post ojja kugendako wangule musango. Kwe kunkubira essimu n'aŋŋamba Shalom 256 my story matters. Ne mugaa jangu tunnyonnyola abantu. Yatugala saba kumwe abalina obuyambi n'obusobozi mutukwatireko ku muvubuka gw'empise Kayemba nga siga emanya g'amatuufu but to protect his identity. Chance okulaba ssebo. Amina ssebo. Amanya n'eddoboozi. Yogera kaaka nsaka bayinza okwetegereza ennyo saawa kulaba ennyo. Oba otyo mpola mpola. Amanya ng'ogere. Agai weyite Kayemba. Okay. Egwe Kayemba. Nga bwe bampise Kayemba mpangaalira Masaka gye nkulidde gye nsomedde era ebisinga ntegeera by'e Masaka. Kampala si kintu kyo. Kampala ye nzija mbuzi sibitegeera nnyo ge mazima. Nali mu luwummula lwa senior 5 nali ddala olw'e Masaka ekigambo luwummula nga kikulu. Ffe tugamba holiday. Lwa senior 5 nga ngenda mu senior 6. That was 2023. You're young. How old are you? Mu June w'omwaka guno ngenda weza emyaka 21. 21. Ebyabanga olina emyaka emeka? 2025 n'emyaka emeka? Nali nina 18. 18 years, okay. Yeah. Kati 2023 oyo nga ggwako nasisinkana oyo omusajja. Ndowooza tekijja kuba oba amanya ng'ogere oba ngaleke. Amanya g'omusajja? Tusooke tulireko erinnya ly'omusajja. Namusisinkana mu ngeri gy'oyinza okuyita oyinza okumpita omuntu atali siriyasi kuba omuntu yansindikira message. Okuvaawa? Ku WhatsApp. Ku TikTok? No, ku WhatsApp.
nga simumanyi. Mu kunsindikira message ne twogera nannyonnyola n'aŋŋamba abeera mu town kuba nze nali mbeerako like kilometers nga 5 okuva mu town. Yawe Kampala Masaka. E Masaka. Bwe yannyinnyonnyola bw'atyo ne tubeerawo nga twogera ne tufuuka ba mikwano. Then oluwummula ne luggwako olwa senior 5 ne njoyininga senior 6 2024. Bwe najoyininga n'afuuka mukwano gwange kyekyamazima kuba Maze senior 6? No, nga ntandika senior 6. Tuli mu senior 5? Nnyingidde senior 6. Vacation eweddeko oluwummula. Wali osomera ku ssomero ki? Nali nsomera ku St. Anthony's SS Kayunga. Okay, e Masaka. Yes. Kati omusajja oyo intention ze saasooka kuzitegeera ge mazima. Tewamubuuza mbu ennamba yange ogijjewa when inbox to ya inbox nga yagamba ki? Yajjanga era omuntu ayagala okubeera mukwano gwo. Omuntu yenna nga ayagala kuba mukwano gwo. Nange saakiinaako buzibu era saabiwa nnyo budde. Ne tufuuka ba mikwano. Then oba ensobi kale gye nakola nze nga nze. I started nintandika okugenda ku mulimu gw'akolera. Ng'akola ki? Agent, banka, Centenary, bankinga ssente, Centenary wendi bwe bityo, Post Bank, kati Pearl Bank. Nengenda ayinamu n'ebyamasannyalaze mu dduuka lye. Nentandika okugendayo ewuwe. Saasooka awo nga mwogeredde ebbanga ki? Twali era si bbanga ddene kubanga yansanga already gundi enaatera okuggwako njoyininga senior 6. Holiday? Yes. Si bbanga ddene gwalinga mwezi awo bwe watyo. Yakwita ogenda ku dduka gwe yafunye ekirowoozo. Nze yaŋŋa jangu ondabeko olabe wenkolera. Ko nze kaŋŋendeyo ne ntuukayo. Mu kutuukayo w'akolera ebintu kale ne biwanvuwa. Ebintu ne bitandika okukyuka. Bwe watuukayo ku dduuka yagamba ki ng'otuuse ku dduuka? Ki ekyalo nga mutuuse ku dduuka? Bwe natuuka ku dduuka yaŋŋamba nkolera wano osobola okujja n'ondabako bwe bityo like muvake oluwummula lwonna osobola okujja ne tukola ffenna wano. Ate nga nange munnaye nali njagala ssente. Mu luwummula olwo oba munnaye weetaaga ekintu eky'okukola ofune ku ssente. Ne tubeerawo awo mukwano gwange. Then ekyavaamu ng'era omuntu ne ntandika okusensinga nga ndaba gy'alaga ng'omuntu yenna omutonde. Nga ki ekyakusensingisa okulaga mbu alina gy'alaga? Messages omuntu z'asindika. Yakuweerezanga messages ki? Message ezikuwaana bwe bityo. Ng'akuwaana atya nanti omulabi kyayagala okubuuza? You are cute bwe bityo kati. Ng'akigamba gwe mbu you're cute? Yes. Yali serious oba yali asaaga? Munnaye gye tulaga eyo yali ali serious. Kati ng'era w'omanyi tolina bulungi ssente, weetaaga ssente. Bw'agendayo olwasooka yakuwa transport money? Yes. Ng'akuwayo ssente mmeka? Yampayo ndowooza oba gyali mitwalo 2. Nga tozikwatangako? Nali nazikwatako naye just ssente kale era ezo bwe zityo tozeetegekedde ne bazikuwa bwe bityo. Ekyebiri? Oba olaba kuba akola mu bintu bya ssente asobola okukuggyirayo akapya n'akakuwa. Kati gwe baakuwa kapya? Yampa kapya. Naga yo cute. N'akuwa ekyebiri nga kisaana okusala ekinyaanya. Abaffe tegeeza tufune ku ssente empya. Then ne tubeerawo bwe tutyo one day. Nga awo mwogera like after you leaving, were you in a boarding section or you're just scholar? Nali sinnagenda mu kisulo senior 6 awo kuba first time nali nva waka.
You are commuting from home. Yes. Nga tuwogerera ddala nga tuwogera. So your parents knew that you had a phone? Yes. Okay. Baali bakimanyi nti ngirina. Mm. Then ekyavaamu n'ambuulira ekituufu kye yali ayagala. After what time? Oluvannyuma ndowooza lwalinga mwezi nga gumu n'ekitundu nga tubuludde nga tuwogera kuba awo nali njoyinize senior 6 nga tuwogera. Ng'okola combination ki? Nali nkola leg. Leg? Luganda ekoni jogo. Luganda ANT ne geography. Wacha sabuma. Kubala si bintu. Nga toswa divide x. Then no nokola leg. Ku ssomero eyo ng'oli ku ssomero tolinaako zino coupling n'abala ku ssomero? Tolinayo girlfriend? Because I believe wana A level aba atandise okulaba onyaga ne ba prom date wange omudamu mu senior firi awo. Yes. Oba atandise okulaba prom date. Tolina girlfriend mu ssomero as ng'okyasoma? Okuzzaako emabega katono ndi mulokole. Oh. Yes. Kati omulokole. A staunch born again Christian. Yes. Kati ebyo bato kuba oluusi abamu baba bakuyita na musumba biki bwe bitu kale ate bakulabe. Wali mu Scriptures Union? Not as much. Naye kuba nali naye nga within the community baali born again Christian. We waka we nali mpangaalira nga bamanyi mulokole biki bwe bityo. Wakama mulokole? Si balokole. Then nze mulokole. Bo bakatuliki? Yeah. Then gwe obulamu bwabwadde Yesu? Nalokoka ndi mu I was in primary 5. Oh, that's beautiful. Yali P6 years. When nalokokera. Then ate ekya girlfriend tebyaliwo tolina ngeri gy'otandikamu. Bible egamba your bodies are the temples of the Holy Spirit. Yes. Kati nga twagala kweyonoona. Okay. Kati obudde ne butambula. Tuli mu senior 6 awo? Ndi mu senior 6. Ne meeting guy oyo ku luno okumumeetinga nga ntegedde reason as to why yayagala mbe mukwano gwe. Sikutegedde. He called you for was an abrupt meeting where Gamba want us to meet because had you guys been meeting apart from the first meeting you guys had? Were you meeting like more often? Kuba ebiseera ebyo nali siri mu kisulo nga ngenda yewe kawungeezi bwentyo. Ewe wabeera? Ye kudduuka kuba yabeeranga kudduuka wakolera then emmanju. Nga gyasula. Kati nga ngendawo ne tubeerawo bwe tutyo. Then time came. Ng'oyingira mu kisenge kye mu nnyumba ye? For the first time nali mbeera ku dduuka awo. Nga mbeerawo ku dduuka. Then one day it was a weekend yali Sunday. Nali sisomi. Nanga lwaki tojja n'ondabako. Mukunga lwaki tojja n'ondabako. Nange munnaye ne ngenda. Omulabeko mukwano gwo? Yes, I went. Ne ntuukayo ewuwe kuba nali nze nkoma ku dduka nga n'ewuwe simanyiiyo. Yali ku Sunday oba kwolwo yali teyakoze waali waggale. Edduuka natuukayo nga waggale. Then yali abeerako waggulu kalinaye oyita oyambuka amadaala asula mu manju naye akolera wansi. Kati naŋŋamba tunula waggulu. Twali twogerezeganya ku ssimu. Naŋŋamba tunula waggulu ojja kunnengera. Ne ntunula waggulu ne mulengera ng'akyakutte n'essimu akola ki? Ayogera. Then ne ntuukayo ewuwe. Mu kutuukayo ewuwe n'abaako ebigambo bye yaŋŋamba ng'ebigambo ebyo alina ky'ayagala. Ng'alina ky'ayagala. Waliwo abuliza yagamba bigambo ki? Ng'ayagala to having sex. Nze naye. Yali already abigambyeko mu messages? Yali abigambyeko before you? Twali twogera ge mazima. Twali tuluddewo nga twogera. Yes, nga yabiŋŋamba. Then what was your response ng'abigamba? Response yange era nasooka kale ku bitabu butabiwabudde.
But you continue chatting. naye tetusigala nga twogera naye munnange time came batugamba twekwasa nnyo sitaani naye kuba nze yeetwalayo nze kennyini. Then that day when nagendayo we had sex nze naye. Ku Sunday eyo Yes. gyewagendayo Yes. nakati bwatuukayo yasooka kuwa ku byakunywa ne mulya. Era twasooka kuba Wagenda nga okimanyi bwagenda kulya yali akigambye. ekyamazima ndi mulokole sala nnyo bintu byakulimba. Twalwawo nga twogera natuuka n'entendewalirwa ge mazima omutima ne gugenderayo. Kugambo byali akugamba. Yes, Mwali mwogera ku WhatsApp. Yes, omutima ne gugenderayo ate yali alina ku ssente nga wabitegeera omuvubuka oba wetaagamu ku ssente bwe bityo. Kati yakuwanga ssente nga mmeka like mu process y'okwogera ng'akuweza ku mobile money buli kanaku ng'ogera kusoma nga gulirayo ebitumbuwa. Yali ampa ekyamazima ku ssente kuba ewaka baali tebampa nti ssente bampa kuba within that period nali nfunyeko omuntu ampeerera nga yansasulira fees. Omuzungu? No, muddugavu waawa. Kati ng'ewaka bakuyirizayo kati kye bakuyiriza then nga n'oli ampa ku ssente. Awaka muli bameka? Ewaka tuli baana 5. Gwe first born? No. Nina bakulu bange abawala 2 then nze nenzirako then n'abato 2 abasembayo. Then yali alina ssente kale ze zansinga okuntwala. Then that Sunday when yakuwanga ssente? Wandi? Yakuwanga ssente buli mwogera ng'akuwa ku ssente? Yali ampa ku ssente ekyamazima. Kati so ku Sunday when you went there yali yagambye dda ogenda kujja naye ogenda kumpaako. Kyamazima sijjukira bulungi naye nga what I remember ekyo kyaliwo. Sijjukira bulungi nti oba twali tubyogedde oba twali tukkaanyiza ne what I remember bwe natuukayo ewuwe twabikola kyekyamazima sijja kulimba. Then navayo na late nali ntandise n'emize gye nali sikola ewaka nga ntandise okufuluma ekiro ntambula ekiro ng'ogenda kumulaba. Yes, nga ntandise okufuluma ekiro nawe nagambye nze nali ssente ge mazima. Kati when you guys had sex on that Sunday did he pay you? Era yampa ssente. Yakuwa ssente mmeka? Yampa oba gyali 5,000. Bannange. Then n'abewaka nabo baatuuka ekiseera ne bakiraba omuntu yali tatambula engeri gye nga nti nali mulokole. Nyasooka tugende mpola mulokole Musumba. Omusajja gw'ogamba alina ssente yakuwanga ssente mwebaka naye n'akuwa 5,000 n'osigala ng'oli okke naye ng'okyayogera naye. How old were you by then? Nalina emyaka awo nali kuba buli June mpeza omwaka awo nali nkyali mu 18 nga ngenda kweza 19. Yes. So when you guys slept together gwe yali mukazi we? Yes. Talina mukazi oyo omusajja? He is married naye omukyala we tabeerawo. Omukyala tabeerawo abeera kuba Nanyumyanko naye abeera eno Kampala. Ajjawo buzi n'amulabako bwe bityo. When you had sex did you use protection? Twasooka kwekebeza. Bakuggyako omusaayi? Yes. N'owaayo naawe ne baggyako omusaayi? So you willingly
gave in yourself. Bwe mwekebeza ekyalo natunyumiza ekyaliwo ku Sunday eyo. Otuuse bakwaka juice Yes. n'okanywa. Nogamu nabiro n'onaaba. Wajja onaabye. Siwaali kunaaba. Wajja onaabye. Then ekiro ekyo nanvuga nanzizaayo ewaka. Yalina n'emmotoka. Yes. Nanvuga nanzizaayo ewaka yakomanga ku kkubo nga Taagala akwatibwa buko. Yankomyanga ku kkubo kuba buko bukwata. Kuba n'ewaka yali ye tamanyiwo nga n'ewaka tebamumanyi nga yankomyanga ku kkubo. Then nze nenzikirira ewaka. Ne tubeerawo mu eyo. Nga temunnabaawo. After you guys having sex on your first meeting, didn't you get any complications? Era zaaliwo ge mazima. Zaaliwo. Did you tell him? Yeah, namugamba. And what was his response? N'agamba ebyo bibaawo omala n'otereera. Yangamba with time ojja genda omwo. You get used. So what did you use as you're having sex? What? Mwakozesa ki nga mugenda okwegatta? We used lubricant. Gwe twakozesa. Then nga nvaayo ewuwe anvuga nziza ewaka nga ntandise n'okudda leeta ekyamazima. So you were in love? Nze sijja kiyita bwentyo nze. Nze you were in a money oriented love relationship with your fellow man. Nze nali njala ssente ge mazima. Bwe ng'owaayo bina ye n'akuwa ssente. Yes. Seme kazi yakuwa ennyingi ko z'ogaana ze azimpaako omulundi gumu. Tuva nali mwagala nnyo omusajja ono. Nase ezampa ezaamu zaali bwe ziti. Yakuwayo ssente nga mmeka? Tewali nnyo z'amaanyi. Just yakuwanga ekinene nnyo lwe yakunga ayinza okuwa 10 mu period wiiki bwe bityo. Yakuwa emitwalo gyo 10. Yeah. Kati olunaku lwebaka naye ku Sunday yakuwa emitwalo 5. I don't know why I'm laughing. Like you slept with a married man for 50,000. It's happening bwe tugamba kati mumaze okwerya akwadde emitwalo 5 akuvuga akuzaayo ewaka ekiro. Yeah, anzizaayo ewaka. Awo era ng'okyasoma okyali mu ssomero? Yes, nansoma. Okay. Then ne bigenda nga bitambula bwe bityo continuously. Mutandika okwerya nga mwasigala mwerya? Twasigala tumiitinga nga tweraba. Ng'era we mwerya? Yes. So you got used that I told you earlier on? Natuuka ne mbimanyira nga sometime natuuka mu butuufu natuuka ekiseera ne mpulira nga lintani. Ne mpulira nga ki ekibadde otuuka okutamu? Yali takyakuwa ssente? No, kale nga bye boogera bw'owulira stories abantu ze banyumya ku aspects bwe zityo. Nga naawe muli otya ate nga abikolanga weeringiri weetwalanga weeringiri. Natuuka ekiseera ne nfunamu okutya nange. If you are to recall, how many times ojjukira ze mwebaka n'omusajja oyo? Mba nkulimba. Gyali mingi? Yes. Bwamala bbanga ki nga mwebaka? Omwaka gwawera? Kuba namusinkana 2023 nga ggwawo kati tubale 2024 yenna. 2025. Gye tugenda eyo ojja kulaba. Okay. Ye 2024 bitambula bwe bityo that first term nsoma. Mu senior 6? Yeah, ndi mu senior 6 nsoma. First term neetambula bwetyo ngera bwe nkugambye. Abewaka nabo ne batandika n'ekiro kino oba olaga wa biki bwe bityo. Nga ntambula kiro kuba oli abanga busy during the day. Kati nga tusinkana kawungeezi.
nga sometimes amanya okujja n'akunona n'akutwala then n'akuzza. Nga bigamba Bwe kati wishi oba Makex Yali avuga tuwaza oba Impreza. Impreza Subaru. Bwetyo. Yes. Then first time eggwako tubaddemu eyo gundi obulamu butambuza bwentyo. Then ntuuka mu gundi second term joininga boarding. Nagendayo ne mugamba kubanga nagendayo ne mugamba nti ngenda serious nze. Kachangu obulirako munnyo nti ngenda mu kisulo. Baagala mbeere serious abazadde. Abazadde balagenda okukwelera mu kisulo. Oli sponsor. Yes. Yali anyambako nga yampeerayo ssente. Ne mugamba then nenjoininga boarding. Awo mu kugenda mu kisulo mu butuufu nga nange ntandise okwetamwa nga bwe nagambye nti okusinziira byewulira abantu bye boogera ndi mulokole. Mu butuufu ne bituuka ekiseera ne bintama naye ekintu wakyeyingizaamu dda tolina gw'ogenda kunnyumizaako ewaka sirina gwe ngenda kutuuza munnyonnyole. Ate mamiwo bonna we bali naye kati nga mu butuufu otuulamu awo n'oga kati ntandike ntya. Tolina best friend ku ssomero gw'osobola onyumizaako? I had them naye nga tolina mu butuufu otuula na muntu n'otandika kumugamba such things nga naawe muli obirowoozaamu n'ogamba kati mu butuufu ntandike ntya. N'enguma n'obulumi bwange. Then bwe najoyininga ekisulo twasigala tucommunicatinga. Twasigala nga waganya esimu ku ssomero? Nali nina akasimu. Yes. Nga tucommunicatinga biki bwe bityo. N'atandika n'okujja ku ssomero nga nkyalira. First time lwe yajja nze nali simanyi na kumanya, nali mu class nga waliwo omwana ndowooza oli yatuukira mu woofiisi ng'ababuuza nti omuyizi bw'ati ne bw'ati. Kati eyamuyambako awo n'afunawo student n'amugamba agenda mu class senior 6 bwe biti ne bwe biti oyiteyo student bw'ati bamwagala. Nali simanyi ani azze. Ngenda okutuuka nga gwe nkubako amaaso kuba yali amanyi gye nsomera. N'osanyuka muli? Nawe omwana twazze ndabira wa? Saasanyuka kiri awo nga zze nkutuuka yali alina byaleese biki nampa ne ku ssente. Ne tubeerawo bwe tutyo. Wano okumiitinga kwakendeera. Nga ku ssomero? Kuba nali mbeera nnyo ku ssomero temulina nnyo budde bujja ku miitinga biki bwe bityo. Then okumiitinga bwe kwakendeera ne mbeerawo bwe ntyo ku ssomero naye ng'era complications zaabeerangawo. Complications nga ki? Ng'obeera owulira obulumi tobitwala serious. Kale nga natuuka ekiseera ne nkimanyiira nga ndaba nga sikyabifaako ge mazima nga sibifaako ng'obulumi bubeerawo naye n'obitwala easy tolina gw'ogenda kutuuza onnyonnyole nti mpita mu kino na kino. N'ensoma senior 6 tutambudde gundi eweddeko second term ne nkomawo ewaka awo nga n'okumiitinga tekukyaliwo tekukyalinga kuli. Awo nga nange muli ntandise okwebuulirira nga nze nga ntandise okwekuba mu mutima nga ndaba kye nali nkola si kirungi. Era nzijukira nali awo senior 6 tugimaze. Wafuna mmeka mu senior 6? Kyamazima ne senior 6 saakola bulungi. Senior 4 gyakola obulungi yo? Olw'ebyo
Sinyafu yo nga tonna kuyingira yo agikola bulungi. Tuyinza okwekwasa olw'ebyo naye nga ne sinyafu yo agikola otya? Oli munyu curriculum? Oli curriculum. Oli curriculum. Wafuna first grade? Second grade? Yes. Okay. Then senior 6 no wafuna points meka? Senior 6 nafuna 6 points. Ng'okola leegi? Yes. Ki ekyakufuulanga bizi otuuka oggwa bw'otyo? Concentration yabula. Ng'okola ki? Nga bwe nkugambye nalowoozanga bingi. Like you got 6 points ng'okola Luganda? Yes. Enti n'ejjoogo? Yes. Hasi Luganda ndifunyeemu A. Byannema okubibalansinga kubeera w'obitunuulira eno nakola bulungi ate erina ekusika bwe bityo nga w'obitegeera. Concentration yabula. Tolina bw'ogenda kutuuza onyumizeeko. Butuufu ne bintabula nange. Kati awo senior 6 ngimaze 2024. Tuyingira nyingira vacation. Vacation eyo teyali nnyangu bwe nyinza ogiyita. Nga bw'obimanyi obudde ku ssomero tuba twagala ssente. Life otandika okustrugglinga. Najjako Kene Kampala nga ntetenkanya. Kampala ng'ozze waani? Nina maama wange abeerawo Nsangi ye yateranga okunkonectinga nga waliwo wano omulimu biki. Naye Nsangi si Kampala. Kale Wakiso yes. Nsangi Katereke? Yes. Eyo si Kampala mukwano. Waliwo n'ekigambo Welcome to Kampala era waliwo kyali mu kyalo. Yes. Awo abeera awo then nga yankonectinga. Bakonectinga ku mulimu ki? First time yankonectinga gwali mulimu oba oli yamugamba yamulimba. Gwali side ze y'Entebbe. Nentuukayo ng'oli oba yagamba yala muntu oba like anakuuma waka biki bwe bityo. Natuukayo eri nga byakulima. Ate wakati tulima. Ng'obaga kukaza mu Lubimbi? Yes. Kati ng'ovudde e Masaka ojja e Kampala okola nnyo otuuka ate mu kulima? Ate nga ne Masaka gye nali nga sirima. Maama nenjogera nene mga eno walemye. Ndoza namalayo na lunaku. The following day Nansingya transport nenvayo neng'endako ewuwe. Maama abeera ne daddy? Maama? Like your mom? Akyala ne taatawo? Yes. Okay. Kati nenvayo Entebbe nenzija awo wa maama nembeerawo ewuwe nga tutetenkanye ekiddako. Awo byali biwanvuwanvu kuba baatupaazanga n'ogendako eno onoonya bya kukola tobiraba bwe bityo. Ekyavaamu nenzira e Masaka. Kampala agaanye? Yes. Nengera we nagambye nze Kampala ye si wange kale. Nenzirayo mu kyalo. Mu kuddayo nenziramu era ne tukwatagana n'oyo Gaali. Ali omugaggawo? Kuba ye munnange yabeerangawo. Ne tuddamu era ne tukwatagana. Yamuddamu ne mwerya? Tuli awo mu 2025 guno omwaka oguwedde. Ne tubeerawo then n'aleeta suggestion. Kuba yali alaba ebyokukola bintawaana n'aŋŋamba olaba otya bwe nkufunira ennyumba n'obeeramu just nga nze nkusasula busasuzi. Ng'asasula nga tokola naye ng'akuwa kasente? Nga sikola just kubeera. Nga yali yakwagala. Ennyumba mwafuna ssente mmeka? Nanti nkujjira. Kati ekyo nange kyannumyamu ku mutwe. Ate si kyange ssente bakusasula n'ennyumba ya bwereere. I thought you would be happy. Olwo nga naddamu ak'obuntu. Ate nga waddayo ne mwerya. Olwo ki waddamu ak'obuntu? Twaddamu naye nga tebiringa biri ebyaluli. Ate ekyo nendaba nga kuba yaŋŋamba wano ewange tosobola kubeerawo
omukyala anytime asobola okujja naye tusobola okufuna ennyumba n'obeerayo just ekyo saakkiriziganya nakyo. Oyagala bba naye mwoyo guluma. No saakkiriziganya nakyo as in nga ndaba kiba kisusse. Kati waddayo ogwokubiri mwaddamu ne mwekebeza nti are using protection. Oli afa ku bulamu bwe era bumwekebera. Yes. Kati ekyo nga nkigaana ekyokunfunira ennyumba. Awo nga mpulira nga ndaba obulamu buyonoonese sikyategeerekeka nga mu butuufu sirina muntu gwe nnyinza kutuuza ne njogerako naye. Lwaki oyogera ne maama wo? Ab'ewaka kale baali bandabanga nga bakulaba ng'omuntu ategeera nga gwe basuubira okuwa bannaamagezi kyokka nga gwe atalina. Yes, nga sirina mu butuufu wentandika kubatuuza mbagaye nti kino na kino na kino. Then mu mwaka ogwo gwa 2025 guno oguwedde navaako nenvaayo e Masaka nenzira Beneera e Kampala. Era maama wo n'omuto? That time si we natuukira. Mu kuvaayo this time round natuukira wano Mutundwe. Ewaani? Mutundwe wano wa Pastor Tom ku church. Ng'ozze kukola ki? Nga bwe nkugaye nti ndi mulokole nenzija nsabeko. Kati ng'osula awo? Nga mbeerawo awo within kuba waliwo awo n'omukyala. Wasulanga ku church? No, waliwo awo ennyumba eziriwo zetwasulangamu ne kati weeziri. Nembeerawo najja, it was April, najjawo mu biseera bya Easter. Ozze kunoonya Katonda? Nga mu butuufu ndaba embeera ensusseeko. Olwo yali akolera yali abadde ki? Yali ampeerera ye teyalina just kuba yankubirako ebigezaawo nga bikomyewo. N'akubuuza akoze otya? Ne mmubuuliramu. Amaanyi ne gamuggwa? Amaanyi naawe oba ggwe tegayinza kutakugwa. Ng'ofunye point 6 muleege? Yes. So did you have plans of going to campus or like you thought of joining an institute? Mu birowoozo byange nze nga nze ekya campus saakiinaamu nnyo nga just njala kujoini kuba ne gundi zennyini results nazo zammala amaanyi nga tolina wogenda kugenda joining a campus. Tolina principal pass bbiri? No, nayineemu ne Ho? Nga the only solution wemba njoyininze gundi eyo. Kuddamu senior 6. The only solution I had nga nina kugenda ku diploma kujoininga institute bwe bityo. Naye nga ne ssente tewali. Then awo ndi Mutundwe wano. Nembeerawo e Mutundwe nensaba. Ng'okyayogera n'oli omusajja bbaawo? Connection kyatuuka ekiseera ne mmweggyako. Okay. Namba nenziggyako kuba nakyusa ne ku namba zino ze yali amanyi kuba nakyusa nnyo line. Ze yali amanyi nenzisuula ne nfuna line endala. Manjala nka communication eyo eviirewo ddala. Nembeera e Mutundwe tusaba. Nabeerawo akabanga ndowooza namalawo ebbanga lyali lya myezi ng'ebiri. Mu kubeerawo ebbanga ery'emyezi 2 nali nina omukyala gwe nakolerako mu vacation ya senior 4. Nali kale era sinze mwana yali yeeyisa obubi nga neeyisa bulungi tebamumanyiddeyo mu mizeezeze. Ne mmukubirako ne mmugamba nti owaayo olinayo ku mulimu mbeera muno mu Kampala. Ndowooza akaseera we namukontakitingira naye nga yeetaaga omukozi kama nannyamba. Ne ŋŋenda abeera eyo Namuwongo. Yaŋŋa jangu kuba lwe namukubira yaŋŋa jangu lwe mukubira lwennyini naŋŋa jangu. Ne ŋŋendayo ne twogeramu awo ne tukkaanya n'aŋŋamba ogenda kujja otandike okukola. Nali mbeera awo wuwe wennyini, omulimu gwali gwa gundi kwokya nnyama.
of joint nentuukayo nenkolawo. Wakoze ngo kyambizi. Yes. Nabeerawo. Omuntu asomye senior 6. Yes. Nembeerawo awo. Nayo kyembiziyo. Yeah, kuba nali munnaye nfuna akasente. Kampala yesimwangu kasofuna w'obeera oyingiza kasente wadde si kangi nga Kira kati omanyi okumalunetinga embizi. Yes, mbimanyi bulungi. Okay. Nembeerawo nakolawo ndowooza. Nakolawo gyali myezi. Kuba nagendayo mu April nga nagendayo mu May kuba twali tumaze awo gundi. Ebbanga ne liyita. Nakolawo ndowooza paka yali August wa 2025. Nenfunamu complications. Ezaki? Jjukira omuliro ogwo gusika. Natuuka ekiseera n'endwala amaaso emabegako nali ntera okulwala amaaso ate kati nali ng'exposinga nnyo ku muliro ogw'embizi. Yes, omukka ogwo nga gukuyingira. Nentuuka nenda kuba n'abewaka nabatawaanyanga nnyo ngamba kubira muzeeyi kino amaaso gannuma biki bwe bityo. So I decided nveewo nzire ewaka. E Masaka? Yes. Nenzire ewaka naddayo nga siri bulungi ekyamazima kuba nalwala amaaso nga sisobola kutunula mu gundi bwe nti. Nembeerawo awo ewaka kati mu kuddayo awo ne ku church awo ku gundi ku church awo ewaka nali ninawo church wensabira nga bammanyi mwana wa kuba natandika okusabirawo nga ndowooza nga njoyinize senior 1 kuba gye nalokokera gye natuulira P7 then nenkomawo eno then nenfuna eyo church nali nga nsabira so kati nga bammanyi biki. So one day I decided to share with the neighbor church members. The congregation? Yes. Nensharingako nabo bye nali mpitamu kubeera bakimanyi nabagambako ebizibu bye nali mpitamu ne bansabirako awo era kale. Tebakutwala ku poliisi nga bagambye nnyo omusajja neebakako tatwala ku poliisi? Bakusabira busabizi? Nze saabagamba nze nagambwa waliwo omusajja antawaanya naye nsaba kunsabirako. Okay. Yeah, ne bansabirako bwe bityo ne biggwa. Mu kuggwa October wa 2025. Yes, last year. Mbeera ku TikTok ojjukira ennamba nali nazikyusa. Olwo nange ndi waka tokola biki bwe bityo okeera waka kudda kusimu olaba TV. Life eyo nga nayo etama. Sasa muli bagaga mwanya TV ewaka? TV ya bulijjo. Kati life eyo mu butuufu n'entama mbeera ku TikTok. Gaayo era akomawo ansindikira message nangayi nga wabula okyabeerayo biki namuga gyendi kati nga tuwogera nga nze by the way nga namovinga on nga nabivaako kati nga ngamba nga nasooka ompe ku nnamba yo jjukira nazikyusa ng'omuweereza empya omwanattu nga muwe ennamba mu kumuwa ennamba yali October awo atambulira kuba naddamu okwogera naye October awo nga ggwako wa last year. Then twogera yafunye ennamba yange ya WhatsApp nga ŋŋamba waliwo gundi gye nafunye like bamuwadde contract ey'omulimu nga we nagambye agent akolako ebyo bya banking biki ngamba yafunye contract yawe emulago ku ddwaliro ery'e Masaka. Oba sandiryogedde eddwaliro tali buzibu ogera eddwaliro? Eddwaliro eryo
kati nga ŋŋamba naye sina muntu ayinza kunkolerawo kuba nange mbeera bize eno mu tawuni nina byenkwasaganya nga naye nkumanyi toli muntu muyaayi for the time lye namala naawe you can come ne twogera kuba yaŋŋamba nkyabigobako naye ŋŋenda kuba nkuwa feedback nange munnaye ne nninda mu kulinda naŋŋamba kyogenda okwetaaga ogenda kwetaaga referee ne mugamba maama waali ajja kunsemba then naŋŋamba ojja kwetaaga ekyo byebyo byokka then nange neetegeka ne mbeera nabyo bwe nabifuna ndowooza waayitawo ennaku ntono nnyo kuba yaŋŋamba nsooke ngumiikirizemu bakyalina bye batereeza ye ng'akyakwatagana n'ababbanka then n'ab'eddwaliro balabe process w'enaatambulanga then nankubira after some time nankubira naŋŋamba you come ku ddwaliro waliwo bye bagenda otuyitiramu it was like a briefing engeri gye bigenda otambulamu then nentuukayo ku ddwaliro nabasanga bali mu meeting nandagira naŋŋamba you come here nentuukayo nga balina bye bayogeramu engeri kuba eyo system ekyali mpya malwaliro ga gavumenti nga bwe nakunnyonnyoddemu nti balina system eyo ssente zonna zigenda mu URA kati nga ye ajja na float we ngoba what you need wetaaga float then patient ng'ajja ne ssente enkalu ng'agenda ewa cashier w'eddwaliro nga mukolera PRN then nga nze agindeetera nga nsasula nga muwa receipt then ng'agenda bamuwa service gy'aba yeetaaze. Atamanyi PRN ye payment reference number. Yes, eya URA kubasasulira. Then olunaku olwo ne batulambuza ne bandaga we ŋŋenda okuba nga nkolera biki bwe bityo ne biggwa. Bwe byaggwa nga ntandika kola kuba ab'ewaka nabagamba nti nfunye omulimu ngenda kuba nkola mulago. Kati mwasigala mutajja nga mwasigala mukyabeera mwenna nga mukyeraka mwenna mukyegatta. Ngenda nanti kugamba. Then ab'ewaka ne mbaga nti nafunye omulimu biki naye baŋŋambye neetaaga referee maama yali talina ID then nenfuna eya muzeeyi photocopy then neyange nembeera ready nembeera nga ŋŋenda nabyo kuba natandika okukola naye nga tebabinsaba kuba ye already yali ammanyi nga tebabinsaba nembeerawo nenkola then time came nga nali nkozeewo nga wiiki naŋŋamba kuba nali nva waka then nga ŋŋenda ku ddwaliro okukola naŋŋamba kyogenda okukola ogenda kufuna ennyumba ogenda kunoonya ennyumba nagifuna kumpi n'eddwaliro nanfunira ennyumba mukunfunira ennyumba nga nampa n'ebintu ebyomunju byonna biki bwe bityo then I shifted from home nentandika okubeera awo bwe nava ewaka nentandika okubeera awo oba yeekale yagitwalanga era advantage first of all yampa omulimu gumpa emirembe simenyeka nnyo biki bwe bityo nnyuka bukyali. Baakusasulanga mmeka? Yali ampa $35,000 naye ng'ezo buli kanaku nga mpa twakiyitanga allowance nga buli kanaku ampa $50,000 then monthly gundi nga mpa $20,000 yali nga tugenda sooka tustudying process tulabe bwe binaatambula bwe binaaba bikola bulungi esooka kumpa nga $15,000 for the first kuba nakolawo tutandika okukola November then December the first month then January naye bw'atyo nga mpa ezo ssente nga tulinze kuba ebintu jjukira awo waaliwo ebiseera byo campaigns bululu biki nga bapatient baagenda mu byalo nga tetukola nnyo then mu eyo period ennyumba nagifuna kumpi awo nkugifuna nenva ewaka
nenzija ne ntandika okubeerawo abewaka n'abewaka nabo ndowooza kale bo oba baakitwala batya oba bagamba mwana waffe afunye mukisa ndowooza bwentu bwe nja kukitwala nembeerayo then n'atandika okubeera nga ajjaawo mu nju gye nnafuna yali ajjawo lumuna lumu bw'atyo mu kubeera nga ajjawo ne tuddamu era ne tukola biri bino byo byenjogerako si byadda bya November awo bya November December last year then ekiseera ne kitambula ne tubeerawo ng'era bwe bagamba nti sisitimu kale otuuka n'oyonooneka nali mpulira biwulire nga nze otuuka n'ogamba balimba biki bwe bityo time came mu January ono this year time came nentandika nga wemba ngenze mu toilet nga nvaamu musaayi sasooka kukitwala serious nga maybe nja kuba okay kyasooka ne kijja nga kisiriikirira si kya buli kadde saabitwala serious ne bibeerawo bwe bityo then after some time ne kituuka nga kiriwo buli kadde ntuuka ekiseera nentya yes ng'ate omusaayi mungi gwali akola mu ddwaliro twafuna ku ddagala mu ddwaliro gwali akola mu ddwaliro nanti nkujjira then omusaayi ntuufu nentya nga ngenda kufa nga bino bituuse ngenda kufa abewaka bandabanga kuba nagendangayo sometimes ne mbalabako like weekend bwe bityo kuba ku weekend nali sikola nnyo ne ngendayo ne mbalabako nga nange nga oli omuntu oba omulaba tali fine omuntu aludde nga akulaba bw'ofunamu obuzibu abakulaba nti ono gundi tali fine abewaka ne babeeranga nga naye gwe kuba nabakubiranga nnyo I'm not fine ndi mulwadde biki bwe bityo nga naye gwe abeera alwala kiki then nentandika essimu munnaayo zajja nentandika okubeera nga ngugolinga biki bwe bityo like si ekiyinza oleetera ekyo then ne mbaako eddagala lyenfuna nga neeyambisa Google then nengenda nendifuna nembeera nga nkozesaako bwe ntyo nga nkozesaako time came then nentandika okuba nga gusiriikiriza then negumala ne gweyongera gusiriikiriza ne gweyongera then nga n'omwami we natandise okumugamba kuba nalinga mugamba naye I'm not fine, I'm not feeling well ndi mulwadde bwe ntyo mugamba ndi mulwadde nga what was his response ngamba nga kimu ojja kubeera fine ojja kubeera okay nga mugamba naye ndi mulwadde kuba sometimes waliwo n'ennaku ezimu ze sitaakolanga nga leero nga ndaba kisusse nga omanyi today I'm not going to work mpulira bubi nengera womanyi wali olina okubeerawo 24/7 kuba abalwadde baba bayita ssente ate waba walina okubeera wazi handling teyanfaako nange nentandika okufumba obwongo nenga naye ngenda kufa nga ndaba ngamba nembeerawo bwe ntyo mpola mpola time came bwe namugamba nti ndi mulwadde netutandika communication netandika okukendeera nga tetukyayogera nnyo nga nateranga kuddamu mukubira nga mugamba nti neetaaga float bwe bityo nga ku initiate nga ssente zijja nga tewakyali njogerezeganya wadde okuva namugamba nti siri bulungi then netubeerawo bwe tutyo January bwatyo then one day obwongo nange ne bundeetera munnange
oba kyali kya bussiru oba kya bugezi mbiraba kati. Ne mu mutima muli ne ŋŋawo naye mbonaabona ki nga ssente nze abeera nazo, ssente nze abeera nazo, nze akwata ssente sijja kufa nga ndaba. N'ennaku z'omwezi nzijjukira bulungi. Zaali 28 lwali Lwakusatu January 28. That night ne ntandika okupulaninga ne ŋŋamba tomorrow kino ngenda kikomya. Era that the following nenkera bulungi ne ŋŋenda ne nkola as usual. Then nencontactinga ab'ewaka ne mbagamba njagala munnyambeko. Contacting in particular? Contacting any being specific? Maama namukubira ne mugamba njagala kunnyambako munfunire tukutuku. Ojja osomba ebintu mu nnyumba? Tukutuku. Kati tukutuku nga baginfunira nga waliwo omwana eyagijjirako nga nange nga bankwasaganya naye nga njogera naye nga mugamba ogenda kunnyamba nina ebintu byange bye njagala onsombere tebiri wala, ogenda kunnyamba ojja obiggyewo obeeko ne woobitwala kuba namuwa waliwo omwana eyajja naye kubabitwalawo ebintu nga mbitwala waka. Ebintu by'omusajja byaggulira? Yes. Nga tomugambye? Yes. Nga nakoowa kuba namugambanga ne mmwekubako ne mugamba mutuufu amusiiki ndi mulwadde. Kati nga tugezeko wumbawumba ntwagala kwesa wano. Yes. Kati mu kumugamba mu kuggyayo ebintu ne bivaayo waka we nali mbeera kuba ne we nali mbeera neighborhood kuba beewuunya amangu kuba nali siruddeyo kuba najjawo mu November then January omuntu asenguka. Byali bya speed ebintu tubitisse tubitutte bigenze waka. That day lwali luwanvu nange olwava ku mulimu reportinga gyali kuba I used to report back. Naddangayo ne mugamba ekibaddewo nti ne mpresentingayo ssente. That day saagenda nga natuuka waka ebintu mbiraba byatuuse then nange nintandika kwetegeka kuba nali nakoze dda plan zange. Kati neegoba ku mulimu? Yes, neneegoba. Ne ssente zaali miliyoni ndowooza 4 mu emitwalo nga 3. Then n'ebintu ebikalu essimu y'omulimu ne laptop. N'ovaayo nabyo? Ne ŋŋenda nabyo. Obwo si bubbi? Bwe ŋŋenda nabyo that day nalinnyira nawo saasula mu Masaka ne nzija e Kampala. Kampala ewaani? Kampala nasula mu lodge. Sina muntu gye nagenda. Mu kugenda awo obudde bugenze kuba ekinene nnyo nabanga ndudde essaawa nga 2. Essaawa zigenze mu 3 tandaba batandise okukuba amasimu sigakwata nga neekyayo olwo nange ngamba ekijja kijje ne twogera nangamba ogenze ne ssente zange naye ojja zizi. N'antandikawo okumbaliramu nangamba ogenze otutte zino bwe ziti ne bwe ziti naye olwo ku Friday nkeerawo olwo twogera otutte bwe ziti ne bwe ziti naye ntaddemu ssente zange ngenze ku poliisi bintu kunoonya ku trackinga bwe bityo ssente nga zigenda zeeyongera. Olwo yatuuse dda n'ewaka babbi waka baali tebamumanyi. Mu kutuuka ewaka abaga mutabani wa muyanzibi yagenze ne ssente zange. Amasimu gatandika ovuga nga gavuga ekiro ky'Olwokuna gavuga nga baŋŋamba naye Eric maama yasooka sorry nga ŋŋamba wagenze ne ssente z'omusajja azze wano atuvumye ffenna. Nze maama namugamba kimu ye ssente nazitutte ate nakikoze nkigenderedde
saavudde mu bbanga ne mmugamba nti kyenjagala njala oyo omusajja ajja ewaka annyonnyole buli kimu if am to come nange nja kujja mbeerewo tubannyonnyole buli kimu nga bwe kibadde. Omusajja n'agamba ekyo kitasoboka, n'agamba nze njala kimu, njala ssente. N'aŋŋamba tujja mmala kukwatako omuzadde wo, bwe tunaakwatako omuzadde wo ne tumusiba, that's when ojja okuvaayo ojje ompe ssente zange kuba nze nzaagala. Olwo nange zivuddeko mpulira bintamidde ddala. Ne ŋŋamba ono asaaga kuba maama baamukwata ndowooza oluvannyuma lw'ennaku zayitawo zaali nnyingi ne bamukwata ne bamusiba. Reason baasangayo ebintu ebibbe babisangayo ewaka. Taata yaliwo ewaka? Taata naye waali. Lwaki bakwata maama? Nanti maama gwe ye yabeerangawo ewaka, taata tatera kubeerawo. Bamutwala bamusiba, ab'ewaka bambuulira. Gamba oyo nze njala kimu ajje ayogere olwo nga ne ssente nkyazirina. Then nga maama bamala bamuta, saategeera kuba nali soogera nnyo like bantrackinga buki bwe bityo. Nga sicommunicatinga nnyo kuba ye yaŋŋamba Masaka nataddewo akutrackinga, then ne Kampala wali akutrackinga kati nga ntya nga bajja kunkwata. Nga maama bamuta, nafuna amawulire nti bamutadde. Bamuwa police bond? Maybe. Nadda ewaka. Ab'ewaka ne baŋŋamba komyawo ssente z'omusajja. Nga zirimmeko omugatte? Kashi zaali $4,400,000 ndowooza nga oba 3. Okay. Then n'ebintu ebikalu bye yabaliriramu ssente n'azigatta ku ziri. Ye yagamba nti wamu $6,000,000 z'ayagala. Then olwo Friday eyo enkeerawo olwo lwenvaayo I decided nga mpulira bintamye kuba yagenda ku kitundu n'akola akajagalalo biki anoonyeza kuba newaka baaliye tebamumanyi, tamanyi na waka kuba ye yankomyanga ku kkubo ye nakkirira. Nze ne nzikirira kati nga newaka tamanyi wera kuba ye yaŋŋamba nafunye na muntu namuwadde $5,000 n'andagirira ewammwe kuba baŋŋamba yatuukayo waka ssaawa 5. Kati omulabi gwa Shalom 256 wagala akuyamba atya? Obuyambi nze bwe nneetaaga kansooke mmalirizeeyo kano mangu. That Friday nava mu Uganda neŋŋenda e Kenya. Mu kugenda e Kenya nalina intentions 2 nga ŋŋamba let me go to Kenya kuba natuuka ekiseera nga mpulira n'ensi mu butuufu entamye nga ndaba bazadde bange baswadde biki bwe bityo nange nswadde omubbi kuba yakola akajagalalo ate waka babadde banninamu essuubi bwe bityo. Ne ŋŋenda e Kenya saagenda nti oba nnineewo omuntu we ŋŋenze na boardings gundi zo bbaasi ezibeera we Namayima. Ne ŋŋenda natuukayo the following day ku Saturday ku makya ne mbeerayo bwe ntyo nga ntambuza obulamu. Ne ntuuka ekiseera nga amasimu gava eno ewaka nga baganda bange bankubira biki komawo, taata naye atandise okunkubira aŋŋamba tubitegera kuba by then nali mbannyonnyoddeko nga mbagambyeko akatono ku bino bye njogedde naye ebisinga tebabimanyi ng'amasimu gatandise okuba amangi. Ne ŋŋamba nga mpulira kisusse, then ne nkyusa ne lines ne nzijja nako. Mu kuggyako line ne mbeerayo, nina hotelo gye nabeerangamu awo. Ndowooza nasooka ne namalayo ndowooza. Walina ebirowoozo bibiri, walina kinaki e Kenya ng'ogenze e Kenya? Ekirowoozo ekisooka
nali nga mukama nnyambe ngende nfune we nnejjanjabisa kuba by then nga mpulira bubi nga tekikyali kya musaayi kyokka, olubuto lunnuma, omugongo bwe bityo nga njala nfune we nnejjanjabiza nfune like nga n'ekyokubiri nga ntandise n'okulowooza okwetta nga mbutuufu kisusse nga kati nzira nti ewaka ku bino bye nkoze nga sirina mu butuufu sirina nnyamba biki bwe bityo. Ate n'ekyembi ssente jjukira zaali nnyingi, zaali changed mutwalo biki bwe bityo nga omanyi baleeta ssente zaali nnyingi, nali nzaawuddemu nga nali nina bag 2, emu ne bagibba nga mwe muli ssente ezimu ng'endala ziri mu ndala kuba natuukira Nairobi tolina bw'omanyi, natuuka obudde bukya then awo mu kavuyo bag emu neebula baagibba, ssente ezo ne zibula. Ate awo ne byongera kuba bubi, omusajja naye nenziramu ne njogera naye n'aŋŋamba kumyawo ssente zange ebiki, ne mugamba naye ensonga zonna omanyi kwe zaava lwaki nadduka ne ssente zo. Ye n'alyoka ŋŋamba ggwe tolina ky'oŋŋamba, ekisooka tolina bujulizi yasooka kuŋŋamba singa omanyi nti wali onneemulugunyaako ng'oyagala bwenkanya wandisoose genda ku poliisi n'oloopayo omusango. Wagenda ku poliisi? Nedda. Lwaki wagenda ku poliisi? Saagenda. N'aŋŋamba wandisoose kweripootinga naye kati poliisi bakumanyi nga mubbi, tolina w'ogenda kujja, tolina by'ojja kwogera n'ekyokola. Ne mugamba nalwala nze gw'olaba biki naye nga tawuliriza, n'aŋŋamba ggwe oli mubbi. N'aŋŋamba tolina bujulizi. Poliisi teyakuyamba ey'e Masaka? Saagendayo ge mazima. Saagendayo, sijja kubawaayiriza. Then omusajja oyo nayogeranga naye ku WhatsApp nga ndi Kenya. Kati oyagala, anti tuli mu kumaliza dakiika 5, oyagala Shalom 256 akuyamba atya? Nze kyenjagala kimu bannyambe kuba kati maama ali mu kkomera baamusiba. Maama we baamusibira ki? Biri bye baasanga ebijulizi? Baamusibira ekyo nti ebintu bibbe. Ate n'ekirala nti I communicate with her, ye amanyi gye ndi. Kati baamukwata olw'ensonga baagala nveeyo kuba bo bagamba nti njogera nabo kuba essimu ya maama mbadde nga ntera okwogera naye, njogera tukikozesa kuba muganda waliwo sisita wange anzirako mbadde ntera okwogera naye recently yesterday kuba maama baamukutte eggulo, bazzeeyo ne bamukwata eggulo n'aŋŋamba bagenda mutwala mu kkooti, kati simanyi oba baamututte oba tebaamututte. Kalwaki gwe toddayo ne weewaayo? Nanti byonna era nkyabirowoozaako. Kati omusajja oyogera naye oyo eyali bbaawe yali akusiyaga? Sikyayogera naye. Naye olina ennamba ye? Njirina. Kalwaki tomukulirako ne mugamba njagala kwogera naawe mute maama wange? Byonna nagezaako takkiriza, ye yagamba kimu n'aŋŋamba ate ebintu bijja kuwanvuwa n'atandika okutiisatiisa biki bwe bityo kuba namugamba nze ngenda kwogera amazima. Kati omukubirako akwata? Era kyemmanyi asobola ogikwata. Mukubireko tulabe. Kuba kati maama wo okumusiba, maama wo teyaliyo nga mweri amabina. Lwaki baba musiba? Oba omusajja akyakwagala nga wadduka? Ye ensonga ayagala ssente. Milioni 6. Kati yazongezza kuba yagambye ataddemu bingi anoonya. Mukubireko tuwulye kyagamba. Yagulira esimu kati eya iPhone ki? Oba eyitamu eyo eno bambe njagala kwogera naye maama bamute. Nga takyakwata yanyiiga. Kaganye nno okukwata yali omwagalwa. Hello.
Onje. Gyebaleko ssebo. Kale kaakati maama ali ku ki? Kuba nawulidde nti bamututte mu kkooti. Wangi? Olinawo ssente mmeka ku ssente ze watwala? Nali nakunnyonnyolamu buli kimu, tewali ky'otamanyi. Anti Wangi? olinawo mmeka? Kanjogereko naye. Gyebaleko omwami Kawuki. Naawe gyebale. Bampita Shalom Kaweesi. Ekyo. Ndi munnamawulire. Ekyo. Omwami yo nadde ava kumpa interview. Mm. Nannyonnyola byonna ebyaliwo. Mm. Ng'ayagala kuyamba ku maama we. Naye ng'ate okubira omusajja n'ayogera naye. Maama n'aba ng'ate bagwe ne weewaayo. Mm. Nannyonnyola n'aŋŋamba ssente azikozesa kwejjanjaba yali yakozesebwa ng'avaamu omusaayi. Kambuze ekibuuzo. Ani yamukozesa? Gwe kennyini ali ku ssimu. Kale mugamba ajje ku poliisi aloope yalete evidence. Kubanga omuntu eyakozesebwa aba alina okugenda mu ddwaliro n'afuna report n'agenda ku poliisi n'awaayo keesi ye n'aripootinga nga tabbye. Bw'aba nga nkubidde kuŋŋamba rubbish, owulidde? Bw'aba nga nkubidde kuŋŋamba rubbish, mugambe musinga amagezi n'okutegeera. Kitegedde ng'oggyeko Yurafu naye nnyina ne baalooya abange ng'omuntu kuba siri musajja munaku amumanyi bulungi. Kirafu yaliwa? Kati kye muba mugenda okukola mugambe akwate ssente nga bwe yazibba azikomyewo. Bw'aba tazirina mugambe aleete zaali bakole agreement we bagenda okusasula bbaala. Ebyo by'amawulire akole interview agateekeko. Ekisooka alina omusango yabba kati okukuba kwetaasa mu yonna. Ne bw'anaayogera rubbish ne bw'anaakola. Mugambe next time bw'aba talina kyagenda kuŋŋamba mugambe taddamu kunkubira. Anti ayinza obba yabba naye ate n'ekyokwejjanjaba. Your story matters. Tetugenda kusukka olunaku olwaleero. Musule bulungi, mubeere bulungi, mweraba.